Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi wandise ebbaluwa nga wandikira abakulu ab'ebitiibwa ababede mu Bwakabaka bwa Nkole ne mu kitundu ekyo ekya Nkole ku nsonga za Muhoozi Kainerugaba zavuddeyo n'agamba nti atulugunya abantu nga bayigiriza olunankole. Kyagulanyi wandise ebbaluwa nga wandikira abakulu ab'ebitiibwa abakwasibwako ensonga mu bitundu ebyo baveeyo batubulire ensi bano bawagira Muhoozi byakola mu linnya ly'eggwanga lyabwe oba be bamutumye oba bali wamu naye oba tebali naye baveeyo boogere ensi eberenga emanyi nti Obwakabaka bwa Nkole ekitundu kya Nkole n'ababedde abanene mu kitundu kya Nkole bali wamu ne Muhoozi byakola babiwagira oba tebabiwagira. Agambye bw'ati, here is a letter I wrote to some of the elders of Nkole and Kigezi sub-regions regarding the barbaric actions of General Muhoozi and General Museveni and his brutal son Muhoozi Kainerugaba. They have a moral duty to disassociate themselves from the criminality committed in the name of their tribe if they truly do not approve of them. We want to always go on record in every situation. Ojiwulidde ebbankaluwa gy'abawandikidde balage wabali naye bali nabo abatemu abakozi b'ebikolobero oba tebali nabo ebikola bakola babiwagira mu linnya ly'eggwanga lyabwe oba tebabiwagira. Okitegedde tulina okuba eva nga tuli ku ng'ensi emanyi ki ekigenda mu maaso tuli kuliko lyebasogera bati kyekyo kasita mukitegedde kati tuyiteko mu bbankaluwa omukulu gy'awandiise n'ebigambo ebigirimu tubiyiteyitemu 1 2 3 4 ate naye tulabe kiki ekitambula. Agambye bw'ati ebigambo bw'abitandise abantu baweereza ebbaluwa no yagiwandise ngenda kusoma mwezi 6 omwezi ogwokutaano 2025 era nga yatuuseyo ddamu abo beeyina okutuukamu. Ono mwana Kyagulanyi mu bedere be yawandikidde kuliko Honorable Matthew Lukikaire, okay? Honorable Nuwe Amanya Mushega, Honorable retired Justice Bat Magunda Katulebe, Nemeramu Honorable Eri Karuhanga, Nemeramu Professor George Mondo Kagonyera, Nemeramu Honorable Mary Mwebwa Mujenyi, Nemeramu Honorable John Nono Nasasira, Nomeramu Honorable Richard Kaijuka, Nomeramu Honorable Mary Kaloro Krutu, Nomeramu Honorable Hope Luhindi Mwesije, Nomeramu Archbishop Mbalala Archdiocese Catholic Church, Nomeramu Bishop of the Church of Uganda for all dioceses in Nkole and Kigezi sub-region, Nawagamane all district cards Nkole and Kigezi sub-region. Natandika, dear elders, tribal sectarian talk and actions by General Museveni's son Muhoozi Kainerugaba with the potential of setting our country on fire. I bring you greetings and thank God for keeping you alive up to this point. I write to you as some of the elders from Nkole and Kigezi sub-regions of Uganda over the matter of significant public importance. As you must have seen by now, over the past few years, General Museveni's son Muhoozi Kainerugaba has ramped up ethnic hatred in our country through his actions and the accompanying reckless talks, regularly expressed through posts on X, formerly Twitter, and omwana yogezungu bali nebyo okusoma bane kata ne lumolimi yala banali agambye mbatusa okusa okukola ki greetings bakuyita kusa mbatusa ko okulamusa ekilamusa ekikulu era ngambe baza byonna byemukola parapara byonna naga manyi nti nno mwalabye ebikolwa mu tabani wa Museveni byakola ne Museveni era mkakasa nti wetutukidde waro nga mwandikidde ebbaluwa eno byonna mubimanyi
nti akozesa olulimi lwammwe n'ekitundu kyammwe eky'obwakabaka bwa Nkole okukola ebikolobero ku bannayuganda n'okukuma omuliro mu bannayuganda beetemeeteme. Agambye nti bino byonna zaabikola ebbanga eriwerako era ng'ayogera ebigambo ebitakwatagana bitategeerekeka ng'okusinga ddala ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter edda yamanyibwa nga X. Tutambudde omwana saagu omwana ayogera oluzungu mama ulya wano. Muhoozi has committed various crimes against humanity, including violent abductions and torture, as well as a mass killing over 150 citizens he commanded between November 18th and 19th, 2020. To date, there has been no accountability for those crimes. He has gone ahead and boasted about committing similar crimes in neighboring countries such as South Sudan and the Democratic Republic of Congo, in addition to threatening attacks on Kenya and Ethiopia. Ulira gwe kigambo agambye nti ono omulenzi azengazza ebikolwa ebyannagomola ku bulamu bw'abantu era nga tujjukira bulungi yatta abantu 15 bannayuganda bataalina musango wakati w'omwezi gwa 11 n'omwezi nga 18-19 omwaka 2020 n'okutuusa olwaleero abantu abo tebafunanga bwenkanya era tewavangayo muntu avaayo kugamba nti tumira ekikolobero bino aguddwako kyonna kino oba asasulidde ebikolobero bye yakola. Naganga ekyo kijjeeko yeewera n'okwewera agenda tuswaza nga wagenda okulumba amawanga ag'enjawulo nga tuli ku muliraano omuli South Sudan, omuli Congo, omuli Kenya ne Ethiopia. Okitegedde? Ulya wano. Back home, Muhoozi is driving an extremely dangerous narrative and committing targeted crimes against a section of people on account of their ethnic origin. His latest victim is my personal friend and bodyguard Edward Sebufu aka Eddie Mutwe, a Muganda by tribe. Eddie was abducted on Sunday 27th April 2025 and kept under incommunicado detention until Monday 4th May 2025 when he was dumped at a court in Masaka in great pain before then. On the night of Thursday 1st May 2025, Muhoozi issued a number of posts in which he confirmed that Eddie Mutwe was being detained in his basement. He posted a shocking picture of him naked and visibly tortured, and boasted of forcefully shaving off his beard and turning him into his punching bag. In 3 separate posts, he said that Eddie was being taught Lunyankole, with a direct consequence of putting Banyankole against the rest of the country. This he has consequently done. Aga munajjukira wali emabegako mutabani wa kuno wa Museveni azze ateekawo embeera oba enjogera embi ennyo nnyini ddala yawulayawula mu mawanga ne yawulayawula mu bantu era nga wano jjojjuuzi ly'abalamu ekyasembyeyo kyemwalayo mwenna bwe yawambye omukumi wange era mukwano gwange Eddie Mutwe Sebuufu nga yamuwamba yandandika okukozesa ebintu by'amawanga wabula nga mumanyi bulungi nti Eddie Mutwe musajja Muganda era yamuwamba naku z'omwezi ku Sande nga 27 mwezi gwali gwakuna 2025 era ng'ono yamuteeka wansi mu basement ye mu nnyumba ye n'amukuumira eyo mu bumenyi bw'amateeka wabula wano jjo ly'abalamu ku Mande ng'enaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokutaano 2025 yavuddeyo n'asuulibwa ku kkooti e Masaka ng'ali mu bulumi obutagambika wabula ng'ebyo tebinnabaawo ekiro kyakulwakuna nga lumu mu mwaka ogw'omwezi ogwokutaano mwaka 2025 Muhoozi yavaayo n'ateeka ebiwandiiko ebinene mitimbagano ku mukutu gwe ogwa X nga yeewaana nga bw'akuba Eddie Mutwe yamuwamba waliyo mu basement ya mufuntula gali agakondera gali era n'alaga ebifaananyi bye ng'ali bukunyegere ng'era ng'alaga nti yatulugunyiziddwa ebitagambika ng'ali bwereere era ng'ono yamusalako n'ebirevu bye wakati mu kumuswazaswaza n'agamba mbu bino
abikola okugeza okumegeza olulimi olunankole balwogera batya. President agambe nti kino yakikola ng'agezaako okwawukanya abantu ab'eggwanga lya Nkole n'ebitundu bya Uganda ebirala n'okubateekawo olutalo wakati w'abanankole n'ebitundu bya Uganda ebirala. Additionally, agambe in addition to Eddie's ordeal, many of our supporters who have been abducted and subjected to grave torture have confirmed that this is not mere hatred, many while being tortured have been told to call the Kabaka to save them and to sing ekitiibwa kya Buganda while replacing Ssaabasajja Kabaka with Ssaabalwanyi Museveni. Okitegedde nti nga twongedde ku ebyo ng'oggyeko ebya erimutwe bantu abala bangi bawambiddwa babuziddwawo naye nga babatulugunya ekyo babagamba nti lwaki Baganda bayite Kabaka abayambe era babakaka okuyimba ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Bamala okwako okuyimba ekitiibwa kya Buganda nga ewali Kabaka waffe nga babagamba bateekewo Museveni waffe. Musaabalwanyi Museveni omwana ona awandise bankaluwe enkambwe. Ulira, as history teaches us, the worst catastrophes in human history did not begin with the gas chambers or citizens killing each other. They began with degrading words, with dehumanizing actions, with hateful rhetoric, with intolerance, and with the abuse of power by a few against the many. Mu byafaayo byonna entalo ezizze zibeerawo obukumagano bunobuze bubeerawo bubadde buva ku bantu abo bannakyemalira bwali tebujja buzi ne buva mu bbanga n'abantu batandika okwetta wabeerawo baagiwadde omuliro abatandika okwogera ebigambo ebitakwatagana ebitagatta ebyawulayawula mu bantu ebinyizanyiza abantu ebikola bitya abantu n'ono omulenzi bw'atyo bw'ali mu kukola kubanga alowooza nti alina obuyinza yamalayo naye ate nga yonona ggwanga lyaffe. Agambye wano, as you are aware, the bigger portion of the people of Uganda have been subjected to severe economic, social, and political inequalities and injustices. Government statistics themselves show the disparities and regional imbalances. The least one would expect is the aggravation of this situation by mocking the victims of those injustices. Nti ebiriwo ebigenda maaso mu ggwanga ebitundu bya Uganda ebyenjawulo bingi abantu banyiivu kubanga bali mu mbeera mbi tebayamba tebanakyakola kugamba embeera ebeekubya mpi. Okitegedde ebyobufuzi bibatawaanya, embeera y'obuntu ebatawaanya, obutali bwenkanya bubatawaanya kubanga n'okugaba emirimu n'ebintu ebikolebwa mu Uganda tebigobererwa ku bitundu bya Uganda byonna wabula abantu bonna bagibwa mu ggwanga limu nga ba DPC, nga ba SCP, nga ba Dodosi, nga ba Gagasi bonna bagibwa mu kitundu kya Uganda ekimu. Ebitundu bya Uganda ebirala n'ogaba byo tebirina abantu baasoma basobola ku mirimu egyo ati nno eyo embeera we tuli nti nno egaye obudde bwakedde dda walina okubaawo ekikolebwa. Ulira wano wakulu uliriza kunkumula agambye one would expect the Museveni family to appreciate the people of Uganda and the people of Buganda in particular for hosting them and treating them with so much kindness over the years, right from the Ruelo Bush War days. Instead they are now being provoked and asked, what can you do? Ako kakulu mama uli akankubya omutima gakalasaale agambye nti omuntu yandibadde asuubira Museveni n'abafamire ye okusiima abantu ba Uganda n'okusingira ddala abantu ba Buganda
okubatuuza okubaaniriza n'abayisa bulungi nnyo ne babatwala n'obuntu bulamu bunene nnyo emyaka gyonna okuvira ddala mu lutalo lw'eruwero lw'omu nsiko okitegedde nti naye kati tebabatandise obbasasula lw'ebintu bye babakoledde batandise kubasokaasoka na kubabuuza munaakola kinno mmwe mulina mbundu onaawulira agambe Saagulanyi. Are you comfortable with what is going on? If not, what role can you play before the situation gets out of hand? Nti muli bamativu n'ebigenda mu maaso bwe temuli bamativu kiki muli mu kukolawo ng'embeera tenaba kusamba dduka. Agambye it falls on you as some of the elders of Nkole and Kigezi sub-regions to disassociate yourselves from his barbaric, reckless impunity and caution General Kubikolwa Museveni and his brutal son to exercise restraint before these actions plunge our country into anarchy. Even if they do not listen to you, you will have gone on record and discharged your moral duty. Nti kino kibakakatako nga mmwe abakulembeze abasajja babedde abanene abali mu Nkole ne Kigezi. Okitegedde okulaba nga muve ne mweyawula ku bikolwa bino eby'ekitujju eby'ekikolobero ebyakita ebikolwa Museveni ne mutabani we. Era ne mbabuulira amazima okitegedde kubanga buno obuvunaanyizibwa bwammwe okulaga ekituufu ekitundu ekyo kwe kiyimiridde wadde banaba tebakyusizza mu nkola yaabwe ne mwe munaaba mwejjeeredde ng'ensi etegedde nti temwabiriimu byo byali byabwe nga family. The National Unity Platform assures you of its intentions to work for and create a free, united and prosperous Uganda where every citizen will be treated with dignity. We also assure you of our readiness to engage with you all in a decision aimed at furthering the objective. Sincerely, nataka kusaini makunali baba Kyagulanyi Center mu Robert President. Omwana akaddiyo nti President. Nti ng'ekibiina kya National Unity Platform twagala okubasuubiza n'okubazaamu amaanyi n'okubategeeza tujja kukola nammwe mu bintu byonna mu mbeera zonna okulaba nga tulina Uganda eyesimisa ey'eddembe ey'obuntu bulamu ey'abantu abakunkufu era Uganda eryawamu Uganda ekulaakulana Uganda abantu bayo nga beeyagaliramu era nga basibwamu ekitiibwa n'abagwanira okusibwamu ekitiibwa kyabwe nga bwe kigwanidde nti era ffe twagala okubategeeza nti tuli beetegefuteefu nnyo okuba nga tubasinkana okwogera nammwe okusalawo nammwe ku biruma eggwanga tubimazewo tutya tubikoze tutya tutenda okuzimba eggwanga lyaffe ate okutuuka mu nsi ensu